Essaawa zino mbanyingiddewo okubanga nkuwa updates zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga gwe yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku omukutu ogwa Prejant Media tugamba ekyo ky'okola okola ky'amaanyi. Olunaku lwa Christmas era abantu mu nsi ez'enjawulo omuli Uganda, Africa, ensi ezisinga abantu bajaguza Christmas okuggyako abaana baffe abali mu biyumba oba ensi ez'Abawalabu. Abo bo ffe tukimanyi bulungi nti Christmas tebagikuza olw'ensonga nti gali ziri ensi z'Abasiraamu era essaawa zino wenjogerera abaana basinga bali ku mirimu giri egyalagirwa naye nga bambi oba wagenda kukola kikube ojja kusobola okubanga maaso eyo naawe ofuna ku ddembe lyo n'okomawo n'obanga ojaguza buli kimu ky'oba oyagala. Naye nga ku Prejant Media essaawa zino amawulire ge nsobodde okubanga nkuleetera ag'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba oba muyite mutabani wa General Yoweri Museveni. Omukulu Muhoozi kyaddaaki yatestinze positive ekirwadde kino ekya COVID-19 era nga ekirwadde kyamubaze embiriizi olw'ensonga nti kigambibwa okuba nti abasawo abamuliko bagamba nti bakola butaweera okusobola okubanga bagezaako okubanga bakifufugaza obanga bakinafuya era naye yavuddeyo nabanga agamba BanaUganda tibagezeeko okubanga bamusabira olw'ensonga nti ye ng'omuntu tawulira bulungi olw'ensonga nti fenna tumanyi ekirwadde kino we kiba kikusazeeko bubi nnyo obeera n'ebifulu n'ebikoofu obeera buli ssaawa oyagala kwebaka buli ssaawa oba tova mu buliri kiba kikunafuyiza ddala. Naye ate BanaUganda abamu nga bwe tumanyi nti abaana abasinga wano e Uganda balina nnyo bias oba tebaagalira ddala ssaawa zino gavumenti eriko. Abantu bakomentinze abamu nga ebigambo bye boogera bitiisiza ddala. Okuyita ku Facebook page ey'omukulu amanyiddwa nga The Buzz UG giyite The Buzz okusinziira ku post eno eyabadde erambika omukulu General Muhoozi embeera gy'alimu abakulu bavuddeyo. Waliwo amanyiddwa nga Zain Hassan yavuddeyo n'akomentinga n'agamba nti my God is about to answer our prayers. Tetamanyi oba yabadde ategeeza ki. Omulala amanyiddwa nga Peter Collins yavuddeyo n'agamba nti kati he will see his dad in 2036 the way he fears COVID I see lockdown pending. Omulala amanyiddwa nga Eli Kaka yavuddeyo n'agamba he should request SFC to pray for him. Abantu banyiivu. Ne wabaawo omulala amanyiddwa nga Nakato Bridget yavuddeyo n'agamba nti mpunyiriza olukwe lwa lockdown bino byonna byakwekwasa. Omulala amanyiddwa nga Ibrahim Makumbi yavuddeyo n'agamba nti he is about to announce himself dead just like his father. Bamanyi okwerangirira mbu bafudde. So embeera bwetyo bwekyali naye nga omukulu General Muhoozi embeera gy'alimu si nnungi olw'ekirwadde ekyamusazeeko bubi nnyo kirumiima mawuggwe oba ekirwadde ekya COVID. Naye nga ffe wano ku Prejant Media tuba tukuwa updates bwe ziti eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga omulimu gwo kusubscribinga onyige n'akade oleme kubanga osubwa gulire lyonna.